Gwanga lino kasunsula abantu 8 okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga era mu kiseera kino bali mu wiiki ey'okusatu nga batalaaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga banoonya akalulu. Olwaliro akutte ebbendera y'ekibiina ky'NRM mu kulonda kuno Gen. Yoweri Kaguta Museveni akalulu akanoonyereza mu disitulikiti y'e Maracha ne Koboko. Ono olukungaana olusoose alukubye mu kisaawe ekya Nyadili Urban Secondary School mu tawuni kanso y'e Nyadili abawagizi b'ekibiina ky'NRM we bakuŋŋaanidde. Pulezidenti Museveni abadde awerekeddwako mukyala we era minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni era abawagizi ba NRM bazze embungi wakubye olukungaana okumwaniriza. Excellency, before you arrived, we had a chat with the people of Maracha. And the people of Maracha say they will give you votes 99%. You have gone on record as the first sitting president in the post-independence history of Uganda to have introduced wealth creation initiative. Abatuuze mu disitulikiti y'e Maracha oyinza okugamba nti babadde balina ennyonta nnene okuddamu okulaba ku mukulembeze eggwanga kubanga bakozesezza omukisa guno okumujjukiza gavumenti ye byetannabakolera. Kyokka era bamujjukiza n'ebyobulamu ebitali birungi obuli bw'enguzi obuli mu bakulembeze ba disitulikiti eno ne bamusaba okukozesa abakulembeze b'ekibiina ky'NRM okuyambako okulwanyisa omuze guno mu kitundu kino. People come here not for money. You can see people even walking. I have witnessed His Excellency Yoweri Kaguta Museveni has support from the grassroots. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo era mukyala w'omukulembeze eggwanga Janet Kataha Museveni bw'abadde asaba abantu b'e Maracha okuwagira Pulezidenti Museveni okuddamu okulembera Uganda abasabye okubeera obumu n'okwagalana. We need to build the unity. That's why it is important to show our numbers for all to see. But the unity of NRM across Uganda will ensure that the work must continue and Uganda is unstoppable. Janet Museveni ategeezezza nti mu kisanja ekijja gavumenti yakwongera okuzimba amasomero kubanga omuwendo gw'abaana gweyongedde nga kati amasomero tegakyambala. Because our population is becoming bigger by the year, that's why we must now build more schools, more health centers, because our people are too many now for what has been done so far. Ye President Museveni akubiriza bannayuganda bonna okunoonya engeri gye basobola okuganyulwa mu nteekateeka ya gavumenti ey'ensimbi ez'emiruka okulwanyisa obwavu. NRM has been able to bring peace to this part of Uganda for the first time in 500 years. Some people speak about Uganda as if it started with the British. I happen to belong to one of the most ancient indigenous groups of this area. It was happening in the last 1,000 years. We had peace from about 900 AD to about 1400 AD. President Museveni era abulidde abantu b'e Maracha nti gavumenti ye yakwongera okulakulanya bannayuganda kyokka n'asaba abazanyi ebyobufuzi okukulembeza omutima ogwagala eggwanga lyabwe. The reason why we say be united, all of you, it has solved the problem of governance, politics. You need Uganda, first of all, as a market for your products. The Banyankore don't buy my milk because they also have milk. I have milk, they have milk. But other people... Okay, kali. Twagala kwongera kubabuuzaako yonna gye musinzira okubanga ate mutulaba mwasuze muti basibu ne bannyabo wala okubanga ate mukeredde ku telefayina amakyago olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 15 mwezi tuli mu gwa 10 225